nkulisa Kenya okuyita mu kulonda era ndowooza ffe nga bannayuganda tulina bingi ebyokuyiga. Okusooka, okulonda kw'e Kenya tekwabaddemu busambattuko. Tetwalabyeko balwana mu biseera by'okunoonya akalulu, tetwalabyeko be bakubamu kagubalagala, tetwalabyeko be bawamba aba be basiba nti bamenye amateeka gano na gali. Ekyokubiri, bannamawulire babadde n'eddembe okutuusa ku bantu amawulire nga bwe gabadde gafuluma, nga bantu ab'amawulire ab'empapula, aba radio, TV n'ab'amawulire ab'emitimbagano, bonna amawulire bagatutuusizaako bulungi. Tewabaddewo na kujjako masimu oba kujjako mitimbagano. Era ababadde bavuganya babadde baddembe, buli awalonderwa okutuusa ku balonzi ekigenda mu maaso. Egamba nga tewali abakugira, tewali walonderwa bwe bagobye muntu yenna, tewali mubaka oba wano bayita ba agent yagobeddwa wantu. Kale ekifaananyi kye tubadde tufuna nti okulonda kuno kukoleddwa mu mazima na bwenkanya. Wayinza okubaawo obumulumulu naye ekifaananyi ekyawamu. Ate ekisinze byonna nti akakiiko k'ebyokulonda nga bye kakuŋŋaanya okuva awalondeddwa abantu nga kabiteeka ku mutimbagano ensi yonna n'ebiraba nga bwe bivuddeyo. Era akakiiko k'ebyokulonda tekayinza kugamba nti abaabadde awalonderwa baalabye obululu 1,000 ate akakiiko k'ebyokulonda ko kagambye obululu 2,000, kubanga abantu bonna baabirabye. Ndowooza ebibadde byakuyiga binene, n'ekisembayo akakiiko k'ebyokulonda kabadde kalabika nkakola keetengeredde. Ndabye leero, mpulidde ku mawulire leero nga waliwo abakiise ku kakiiko abawakanya mukama waabwe be yalangiridde. Simanyi bulungi naye bibadde nga balonda nti Emmengo wadde walonderwa abantu 100 be balonze ne biteekwa ku mutimbagano. Kakati bano ab'akakiiko abawakanya ssentebe nti teyababuulidde, babadde baagala ababuulire ki, ng'ate nange ali mu Uganda mbadde nsobola okwegattira. Simanyi kye babadde bagamba nti tetwategedde be yalangiridde, babadde balina kubitegeera oba batya, naye kubanga biri mu bbanga, biri awo, buli omu abiraba mu lujjudde nti Emmengo obululu 1,000, e Lubaga obululu 1,000, e Namirembe obululu 1,000, nti obululu 3,000, buli omu nga yeegattira. Ne bwe mbadde embeera mu Uganda mbadde nsobola okubwegattira. Kati bali ate abali kakiiko babadde baagala ssentebe ababuulire ki, bo kye batasobola nabo kulaba. Naye bwe bumulumulu obeera mu kulonda, somo ddene. I'm impressed about the Kenyan elections in 3 ways. First of all, the non-violent campaigns. There was no fighting between rival groups. There could have been skirmishes, but no serious fights took place between the rival camps. There was no tear gas during the entire electoral process, during the campaigns. There was no unwarranted arrests, either of the candidates or the supporters or the agents of the candidates. It is something we need to emulate. Secondly, there was apparent complete press freedom during the campaign period. Members of the press were free to access the campaigns of all candidates. They were free to access the Electoral Commission to get information. So, you know, the reporters of all categories, for the radio, for the TVs, for the online, journalists, were all free to disseminate news and information concerning elections without
without any hindrance, which was very impressive. And social media wasn't shut down. No radio or TV was closed during this process. This is something we need to emulate as Ugandans. And finally, the Electoral Commission seemed to work independently. Apparently, they were working independently without interference from anyone. But also, their work was transparent. They had, I think, a website portal that was accessible to everyone. Members of the public could access the information that was being fed on the website of the Electoral Commission. Everyone could add the results. And the Electoral Commission apparently didn't have to change election results from any polling station or constituency. So there are a few issues here and there, but overall, as a bystander, the impression was that the elections were very free and fair. And we commend Kenyans for this process they are undertaken, and we hope that a lot of Africa will have a lot to learn from them.